Balamusiza nnyo bannaffe abatugoberera eyo Olulansange Online TV. Amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bulijjo tukomyewo n'omusomesa omukenkufu olulimi Oluganda Musibbosa Geoffrey Seregganyi Munnawusiro Ssengwe 222 owa Radio Simba. Weewaawo tubadde tubabuzeeko akabanga tulina ebibadde bitukwata emirimu naye nga twagala nnyo okubaweereza bannaffe Olulansange mwenna n'abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Musomesa asooka weyanjulireko eri abatuuze bano tubabuzeeko ebbanga ddene nga tetubaweereza. Ekyo kituufu nnyo, kituufu ddala, oyogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'ataanyaga alaga ate nga ddala kituufu nga enkaagondo oba ebituukiridde ng'ennyindo z'ente kubanga eriira mu miti ne kubula entaagulo n'enkovu bwe ntyo nange sigenda kwetuulako ng'ow'ekigalansi neeyanziza nnyo mpananyeeko akutte akatente okukkirira okuwunga essami. Nze Musibbosa Geoffrey Munnawusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja nayimba n'enderuka ng'alabye ow'eddansi. Tubabuuzaako mwebale kutwagala, mwebale kutwettanira, mwebale kutweyuna. Omukutu guno Olulansange Online TV muguwadde amaanyi. Kale bulijjo mukulu wange waliwo olugero olugamba nti bw'olaba akukaabirako nga naawe oyongera okukaaba. Nolwekyo mwenna abasubscribinze, abalikinze, abakomentinze n'abasheyalinze tubeebaza nnyo, abataddemu obusaaganda oba data mwebale nnyo. Mugende ddala mu maaso nga bugolo temussa. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine pulezidenti waffe yayogera n'agamba teri kukola ki? Teri kuzikiza. Kati tugende ddala mu maaso mwongeremu mwongezi maanyi. Omukutu muguwa amaanyi. Tuzze tubasomese n'olwaliro eby'ensonga. Musomesa tweyanziza nnyo tweyanzeege. Weewaawo. Ennamusa yaffe ey'omulembe guno Omutebi. Weewaawo. Weebale nnyo weebalire ddala okukkiriza olulimi Oluganda. Weewaawo. Oba oli awo naffe abayagala okulutemukira ddala tunaagendanga mu maaso okubeera nga tulikirako. Omanyi waliwo olugero olugamba Kyayiraana Kabaka yawangaala. Empagi y'ennongo ekulira mu kiswa enkuyege tezigirya. Ssebo. So kati bannalulasange njagala kusooka kubajjukizaako ku bitabo byaffe bino wammanga. Weewaawo. Tulina ekitabo kino eky'effumbekero ly'ebisoko. Effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222. Kitabo kino kirungi nnyo bukyekwata engeri ya nkolo nakambe. Gwe ate bakugamba byotowonga nti lubaala nzita. Bakulamulira nti leka banzita, mundeke banzite. Emagombe eribwayo obwami nti ogenda kumyuka kitaka. Kino mukyekwate kibayigiriza ebisoko n'amakulu gaabyo kya mitwalo 3 gyokka. Ekitabo ekyo eky'effumbekero ly'ebisoko. Weewaawo. Omukulu nga bw'akibalaze ekyo kyasinze emitwalo 3 kyawandiikibwa Ssengule. Oyo yennyini akirina wammanga. Ddala. Tulina ekitabo kya Bassekabaka b'ensi muwawa. Bassekabaka b'ensi muwawa butereevu. Nakyo weekiri era kigenda kubasuulira ddala ku luno kyakubayamba kibajunjule nga Ssabbiiti bwejunjula omunafu. Kya mitwalo 3 kibawa ebyafaayo. Buganda nga tenafuuka Buganda yali eyitibwa etya? Ye abaffe bakyabalamulanga ensi nga tenafuuka Buganda yali eyitibwa Muwawa. Bwe yali eyitibwa Muwawa Bassekabaka b'ensi muwawa obamanyi. Kati ekitabo kino kiba kya mitwalo 3. Ekyo nakyo ekya Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kyasinzise emitwalo 3. Yessebo. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Enjogera y'ennaku zino etuuse nnyo ddala. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3 nakyo osobola okukyefunira ate n'ofuuka omumanyi era n'omanyi eby'ensonga. Omanyi kino ekitabo kirimu n'ebigambo eby'olulimi Oluzungu naye nga tubayamba okubannyonnyola. Omanyi ekigambo eddwaliro si kituufu mu Luganda. Ogamba otya nti nno omuntu agenze mu ddwaliro ate agenda kuwona. Twandiyise eggonezo oba evvumuliro. Okitegedde? Obudde wakaawo oli mulwadde ate mu ddwaliro gy'osuubira okukola ki? Okuwonera ate ng'ogaa nti ngenze mu ddwaliro. Olaba eddwaliro kitegeeza ekifo w'olwalira. Kati ekigambo eddwaliro mu kisazi emu kyali kikyamu. Ate abantu bangi ensobi ezo bagenze bazibeeramu. Bazigendeddemu bwe batyo ne bakula ne bakaddiwa nga bamanyi ekyo kigambo kituufu si kituufu. Kati ogenda kulaba nga kino ekitabo kikuyamba okumanya ebintu ebyo. X-ray omanyi bwe bagiyita mu Luganda eyitibwa enkengesabulanga. Adrenaline ogimanyi mu Luganda. Kati ebyo tubasunirako busunizi. Ssebo. Ekitabo ekyo eky'olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi nayo kyasinze emitwalo 3 gyokka. Egyataaba 3 bwegi. Tulina dictionary y'olulimi Oluganda Olulansange olulimi Oluganda olw'edda awo kati ate bw'oyogedde ku Lulansange ye ondeesa obusulumbi ku matama kubanga ekyamazima kino kyo kibulaabuza ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. Kino kyo mukyekwate nnyo ngeri ya nkolo nakambi basewo ne bannyabo abazaana n'abasajja ba Kabaka abali eyo abatuwulira mufube nnyo nga bwe musobola ng'oli musajja Muganda era ng'oli mukyala Muganda
mu kitabo mu makaago ag'omukyalo Omuganda temulina kubulamu kitabo kino. Eno ye dictionary y'olulimi Oluganda. Kyekigenda okunnyonnyola omwana wo buli kigambo ky'owulira ekizibu, kimunnyonnyola engero, kimunnyonnyola ebisoko, ebyafaayo, obulombolombo n'emizizo byonna ebya Buganda. Kyokola kino kya bbeeyi nnene. Kino kya mitwalo 10. Oba toyina akasiriivu. Emitwalo 10 tugiyita akasiriivu. Obadde ogimanyi mu Luganda. Akasiriivu oba tokayina kino tokijjaawo wano. Atukubira bukubizi ku 078 599 343. Kanjiddemu 078 599 343. Kino bw'ona okifuna ojja kubanga oyise sikaala ebuddo. Tweyanzege musomesa wewa okwesizamu ku bitabo bya Pendo Wammanga ddala webale itapa eryogasse ku Buganda omulimu ogwo nno w'amaanyi nze ng'omuntu nayongera kwewuunya ddala bwati musajja wamutono okubeera n'obwongo obuyiye ebitabo bwe biti tebifaanana abifuna singa emmese eyambala nveera. Kaakati musomesa mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya tubadde tuludde okuweerezaako ku bannalulasange na bonna abatugobereza amazima ak'enkulungo y'okumanya olwaleero musomesa anti waliwo olugero olugamba nti ensima buliro omugole abulira mu kisenge tubadde tubuliridde yessebo. Kati mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya olwaleero twagala kumanya ku nsala y'emisango eyedda yabanga etya. Weebale nnyo ojje ku mutwe otadde ku kibegaabega oba kaŋŋambe nti otisse mulalu ssanja obikidde munafu butalima era osindise muzzukulu wa jjajjaawe kuba abasuubira okulya ebigagu. Kambi nnyonnyola ebintu ebyo ensala y'emisango eyedda nga bwe yaba yonna mu Buganda kyabanga kikyava kulanga batya. Nazzi kuno bwabangawo abantu abasoowaganya omanyi ziba enjuyi bbiri. Gwe basobezza noona kati ababanga basoowaganye bano ababiri omu gwe oyo awulira nga oba yamulyazaamaanyizza yakwatanga ensimbi 22 mwezi zokka n'agenda ku mbuga eyooyo gwasuubira nti yamulyazaamaanyiza oba yamukozeeko obuzibu. Katugeze yataddewo baakale embuzi ze ne zigenda mu musiri gwa lumonde ne ziri amalagala gonna gwabanga musango. Kati oyo yagendanga ku mbuga etwala omuntu oyo nanyini embuzi ezo n'amuwawaabira ng'akozesa ensimbi ezo. Naye ensimbi ezo nga tezinnajja 22 zenjogeddeko baakozesanga ddiba lya mbuzi. Eddiba ly'embuzi era ekigambo enkanamu eyo gye kyava abamu mukiwulira naye nga we kyava wennyini we mutamanyi. Ekigambo enkanamu kitegeeza eddiba ly'embuzi ly'otwalayo ng'empaabi okuwaaba ku mbuga etwala omuntu oyo gw'owaabako omusango. Otegedde ensonga. Era bwe yatwalanga ensimbi ezo kuba ensimbi zaasikira enkanamu ne bazirekawo. Ekigambo enkanamu wadde kitegeeza ddiba lya mbuzi bayagala okujjukira nti nayo lyakozesebwanga ng'empaabi mu kusooka ng'ensimbi tezinnajja. Kati omwami atwala oba nanyini mbuga eyo ng'ayita oli eyaziza omusango nga noono waali olwo nga batuula mu nsonga naye nga tebannatuula mu nsonga oyo ow'omu mbuga eyo yasabanga sente ze tuyita ebitebe. Ensimbi nga tezinnajja yabatumanga seddume y'embuzi n'olubugo buli omu bana enjuyi zino ebbiri babituulemu babitebye oba weebiri nga babireeterawo kantimba. Omanyi bagamba kantanyi kaggwerawo kafumita bagenge wafumitira w'omugiramu. Oba tebiriiwo ng'abawa ennaku nga 3 oba 4 nga babireeta nga baddamu bawoza omusango ng'awulira enjuyi zombi olwono n'olwono. Omanyi bagamba tosala gwa kawala otyo webale kulumalayo nga towuliriza gwa kalenzi. Simanyi oba ono obukulu Kyagulanyi alumanyi olugero. Kale nno bwaziwuliriza ng'agamba kati kusinzira ku bw'oyogedde bwoti ne bwoti gw'omusango gukusinze. Kati ono gwe gusinze yalinga alina okuddiza ono ssente ze yawadde ziri ez'okuwaaba n'amusasula n'amuliyirira n'eziri ezenayogeddeko ez'empaabi n'ebitebe ng'abimuddiza. Naye ono bwe yabanga tamatidde nga ayinza okugenda ew'omwami omulala atwala omwami amusalidde omusango naga nti ono yansalidde bubi omusango gwange era siri mu mativu bwendi ne bwendi sigaddemu akatoma. Kati ono omwami ng'ayita omuntu eyasaze omusango omwami omulala mu mbuga endala
ng'abitulamu ng'abiwuliriza era bwe yabanga tamatidde ng'agamba nti ngenze wa Katikkiro bagutambuza olwo omusango batuuka Katikkiro Nazzikuno ng'omusango agusalira mu nnyumba 2 oba mu bigango 2 wabangawo ekigango kye tuyita Masengere gansaze ate n'ekigango ekyokubiri bakiyita Gombolola. Gombolola kitegeeza kugombolola mwe yagombololeranga ensonga ezabanga zigombaganye era tujja kunnyonnyola abantu amakulu g'ebigambo ebyo omuluka egombolola essaza onkoze bulungi okubikutulakutulamu kubanga wano mu nkulembere ya Buganda oba mu bukulembeze obwa Buganda obw'ennono tumanyi bino wammanga tumanyi mutongole va ku mutongole kuba yaba wa kyalo genda kuwa omuluka bw'ova kuwa omuluka ogenda kuwa Gombolola ova ku mwami ow'egombolola ng'ogenda ku mwami ow'essaza bw'ova kuwa essaza ng'olwo ogenda waggulu wa Kabaka anti kati ensonga eziva ku kyalo omutongole yazitunuddemu oba zamulemeredde kyeziva zigende w'omuluka aluke ensonga ezo bwe kigaanamu nga olwo mugenda ate ku Gombolola Gombolola agombolole ensonga ezigomba ki ezigombaganye kati ow'egombolola bwe kigaanamu ensonga ne muzisaza ne mugenda ku ssaza kati ate ne muvaawo ku ssaza ne mugenda ewa Kabaka kati eri ewa Katikkiro we byagaanangamu ng'omuntu agamba nti ngenze wa Kabaka Kabaka emisango yagisaliranga mu Bulange ng'ensi Buganda bonna nga butudde ne bagusala era bwe yabanga tamatidde ne mu maaso ga Kabaka yayinzanga okugamba nti simatidde naye teyakyogeranga nti simatidde mu maaso ga Kabaka omuntu oyo yagambanga nkutte mu mmanvu okukwata mu mmanvu kyekisooka ekitegeeza nti tamatidde na nsala ya Kabaka awo Kabaka ng'amuteekako omubaka ng'agenda ewa Ssaabawolereza wa Buganda ow'ennono omumanyi oyo bamuyita Magunda abeera Lwanga Magunda e Lwanga abeera Wafumbe nawasiga Ddamba abeddira Effumbe mbatumiddeko oba oli awo ng'oli muzzukulu wa Walusimbi ebakka mu Busiro tukutumidde kati Magunda ono ogugwe gwabanga gwakusala misango naye yagisalanga atya mu bwenkanya yayenganga amadudu ndowooza googamanyi bulungi kati amadudu kiba kimera kiri awo kibeerako agakoola kyakiragala nnyo kibeerako amakoola geeyanjala nnyo era gaba manene bulungi magazi bagakoona ne bagasotasota ne bagawa abali mu misango ne banywa ne batamiira asooka okutamiira asooka okutamiira oyo nga gumusinze anti awo tasobola kubuuka babaterawo olusanja oli bw'abatamidde nnyo tasobola kubuuka lusanja olwo nga bagamba nti kati yalemereddwa nga gumuse mu bibi ensalawo y'Amagunda yo bwetyo bwe yabanga oba bwe yatamiiranga amagundi agamaki amadudu nga atandika okwogera ebigambo bitakwatagana ayogera kino omwe bajjanga yaga gwabadde mu nsobi bweti wakoze bwoti ensala y'Amagunda bwetyo bwe yabeeranga yayenganga amadudu yagayengeranga mu nvuba eyitibwa Kaweesa era kyobola Abefumbe batuma erinnya Kaweesa ne Nakaweesa kati kale nno ye ensala y'emisango bwe batyo basalamye emisango mu Buganda yesebo tuyanzege musomesa ojjanga ku programu yaffe eno ey'enkulungo y'okumanya so bannalasange mwenna yonna gye muli n'abagoberera omukulu omusomesa Musibosa Geoffrey Nsereganyi munnawusiro abamugoberera mwebaye nnyo mwebayere ddala ku mikutu egy'enjawulo Facebook teweerabira bagambeera tuwandiika ekitabo ekirala bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba ekyo nakyo kijja kyamaanyi mu kirinde bagamba weerinda ekijja oba obusa yerinda lubale tukiba bagulizzaako nakyo tuyanzege musomesa nga tuggalawo programu yaffe eno katwongere okubajjukiza kubitabo bino wammanga dictionary ey'Olulasangeye olulimi Oluganda olw'edda dictionary yiiyo yakiriza 10,000 akasirivu kamu bwe kati ekitabo n'ekyo tekivunda abaana ba Buganda yonna gye muli bugagga bwa nsibo 10,000 ennaku zino temuliimu kantu kituufu tukwatira ekitabo kyo n'oteeka omanyi naliko mu ggwanga erimu baliyita South Africa omusajja omu n'aŋŋamba otukoze bulungi okutuwandiikira ebitabo kubanga bwino tavunda buli kintu kyosobola okuteeka mu kitabo teeka mu kitabo ensojja kuba ogikoze ojja kuba ogiyambye
ddala dictionary eyo yasinza emitwalo 10 kasirivu kamubwe kati kasirivu kamubwe kati effumbekero ly'ebisoko egyataaba 3 gino gyataaba 3 bassekabaka b'ensi muwawa ebukulu Kyagulanyi omusesezza egyataaba nagamba mwagala kumpa kutaaba nyweko n'olulimi oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe guno omuteeyi kituufu nnyo ali ku kamera Kyagulanyi Robert tweyanze mutumiddeko mukulu Kyagulanyi tukoze Kyagulanyi omulembe omwagulanyi